Yes, nkwanyiza ku Fadi TV ugina kusaba subscribing atompere video no kalike bagita Fadi TV ugisigana ngo giye kumideko updates mbanazo buli kade buli sawa ensonga ziliwo nsonga za Ronald Alimpa embeera sinungi mu ddwaliro gyali sinungi ensonga nti abasawo bakyaganya okubanga bamukolako abenganda ze tebabaganya kuyingira munda kugamba bitabula bikusaabusa ate ekirala ekizuuse kiraga nti Alimpa tebalabanga ku taata waabwe bukyanga bazaalibwa kikyakazuka essaawa zino babazaala abaana bataano era nga Alimpa yabadde akolanga omwana owawaka koma yabadde nga taata nga yafuuka nga taata olw'ensonga nti bambi Katonda abadde yamuwandako eddusu n'afuuka serebu kati yabadde akola buli kimu ekikwatagana ne Sente kubanga ye mwana omulenzi omukulu wawaka nga essaawa zino wuuno amagulu mmye kati omuntu kasita okutukako amagulu kati obona akola otya oba osobola okukola naye okukolako kuba kutono omuntu ng'okutuseeko amagulu kuba kutono nnyo musajja atubambi Alimpa ebintu bya Katonda bannaye bambi kasajja katukadde katandise okuva mwaka oguwedde gwe kwabira okufuuka akamaanyi kyokwata essaawa zino ate bambi ate kagenze kufuna accident naye ng'essaawa zino kiraga nti Alimpa bukyanga bazaalibwa tebalabanga ku taata waabwe abali Grace bazzeewo taata wa Grace azzeewo wali eri gye bafunye omulambo bo tubalabyeko naye Alimpa ye taliiyo okuleka maama yazze ne baganda be ne taata mukuba muganda we yennyini yayogedde nti Alimpa ne baganda be bonna n'oyo muwala ayogedde nti tebalabanga ku taata waabwe bukyanga bazaalibwa era bo Alimpa yabadde nga taata awaka nisaawa zino afunye accident kwegamba bikyali awo bwe bityo byagatta bugasi kubanga yo muwala ategeeza nti ayingidde mu ddwaliro naye nga Alimpa embeera gyali musinyuyi naye nga ate abasawo bakyaganya omukolako kugamba si birungi ku saidi ya mwana mulenzi Alimpa embeera sinungi mu ddwaliro gyali amagulu gali awo bwegatyo amagulu gali awo bwegatyo kyokati n'abasawo nabo tebafa manye ebiseera ebisinga wano mu malwaliro gaffe mu Uganda wano bo bugayavu bungi nnyo abantu bangi nnyo bafa omuntu asooka okumutwala mu ddwaliro nga abadde akyalimu akalamulamu naye abasawo ne badda mu kwegayaaza abasawo bano bugayavu bagayavu omuntu n'afiira ku ddwaliro naye ng'ate bamuliisi mulamu ng'ali kiriya ng'asobola okuwona nga bamujjanjabi nga bamwanguyidde n'essaawa zino omwana okuva bamututtewo Alimpa ku makya nga bafunye accident kwati ye muntu alinga nga aliwo ategerekeka kwabo bonna bafunye accident Alimpa yalinga nga yaliwo alimuko ku maanyi ne bali bonna abasinga bonna bali bubi Alimpa singa abasawo bano bamwanguyidde musajja twakaabo bulumi ye asobola okuwona natwe banaalwawo ennyo biyinza okutabuka kubagamba alumizibwa mu kifuba amagulu gamuluma okufa ne bakanyagamba tugenda mulongosa tujja tutulabira abantu bangi nnyo abafidde mu malwaliro nga baliwonye naye olw'obugayavu bw'abasawo ne bakakana nga oluusi bafudde ng'ate nga tebabadde baakufa kugamba essaawa zino ekiri kulonda lya Alimpa si kirungi embeera ye ekyali mbi naye nga asobola okwogera naye ng'akaaba ekifuba kimuluma kw'osa n'amagulu bambi gamuluma musajja wattu si byangu naye nga bye bimusubscribing bagita Fadi TV likinga comment section weria oba kuleke mu comment section bambi obubenje bwe butobeera obubenje busobola okutuga akabenje kaso okutuga abantu nga mukaaga mu dakiika abantu ne bafa ne basirikira ddala accident mbi nnyo atege emmotoka eno yagudde mu mugga kugamba oba ekizibu kyavudde ku kyo yasuse speed noza nemuwabako n'agisula mu mugga tewali amanyi naye nga bye bambi musabire nnyo Alimpa asobole okulabika nga awona Fadi TV likinga ate sigale nga ogyekumiddeko beera bulungi mweraba